Okay, a very good morning. Mwasuze mutya watulaba balungi ku Spark TV. Nzompita Ashana Psychology tali kankaya na nakara kubiri na kuzomezi 17 mwezi atera gwa September. Kasubirenti mwasulide dala bulungi nnyo mukwano. Nga batera kubeera nga tukikola nga bolaba nti munnange amasomero ag'enjawulo gazzemu okubeera nga ate munnaye gakakalabya emirimu gyago abayizi kusinzi okuviira ddala mu matendekero ag'enjawulo mu masomero ag'enjawulo bazzeemu okubeera nga ate munnange olusoma olwokusatu lwagguddwawo era nga wiiki eno yonna yonna amasomero ag'enjawulo weenaabeera ng'eweddeko amasomero ag'enjawulo oba abaana ab'enjawulo bajja kubeera nga ate munnaye nabo bamaze okuba nga baddira ddala ku masomero gaabwe. Amakya g'olunaku olwaleero ngenda kwogeramuko nga bondaba behind me olabayo abayizi ab'enjawulo era nga tuli wano ku Kololo SS tugenda kuba nga twogeramuko n'omu ku basomesa baabwe ate oluvannyuma njogeramuko n'abaana ab'enjawulo bambuulire bo beetegese batya mu luwummula luno olusembereyo ddala mu mwaka guno. Okay, neyungaako amakya g'olunaku olwaleero mbere nga njogerako n'omwami ono abeeyanjulire ababuulire naki kyakola ku ssomero lino. Wasuze otya ssebo? Bulungi nnyo, wasuze otya? Nasuze bulungi. Amannya gaffe? Amannya nze Nnyende Geoffrey, nkolanga omumyuka w'essomero ow'ebyensoma Ennyama. Okay. Twagala tutandikire ddala ku ttaamu eno esemberayo ddala mwenga abasomesa mwetegese mutya? Twetegese bulungi lwa nsonga nti ffe buli wiiki esembayo mu luwummula tubeera n'olusirika. Twabadde mu lusirika okumala wiiki nnamba nga twogera ku ebyo bye tusobodde okukola n'ebyo bye tutasobodde kukola, tulabe engeri ki gye tuyinza obbittaanya mu ttaamu eno, naddala ttaamu engeri eri nti no ye ttaamu eggalawo omwaka yankizo nnyo gye tuli n'eri abaana Ennyama. Okay, abayizi bano bo beetegese batya? Tutera okulaba abayizi bafuna ebizibu ebyenjawulo bagenda mu holidays, mulimu abakomawo nga bali mbuto, mulimu abakomawo nga balwadde, mulimu abakomawo ng'ebizibu bingi nnyo. Abayizi beetegese batya? Abayizi nga bw'obalaba kati wano we tuli tulowooza bwe ndaba nga bazze nga balinga 75 ku 80 abakajja. Oluusi abamu tebatera kutandikirawo olw'ensonga ezitali zimu oba endala. Abatera okubeera nga mu holide batera okuba baddayo mu byalo, abamu babakyakola oluusi nga banoonya fiizi n'abazadde baabwe ne bagamba ogira olindako tumale okunoonya fiizi tulyoke si fiizi naye batera nnyo okusasula byakulya, basasulira emmere n'ebyetaago ebirala. Babeera n'ebyetaago nga bumanyi kalikulamu erina ebyetaago bingi, kati batera okunoonya akasente aka meals okubeera nga basobola okubeera ku ssomero n'ebyetaago byabwe. Naye nga tusuubira nti nno baba beeteeseteese bulungi kubanga of course temubulwamu bibasumbwa bibatataaganya kubanga engeri gyeri holiday ate bali mu kibuga wakati bibatataaganya biba bingi. Kale ennaku ezisooka ebbiri tubajjukiza nti bakomyewo ku ssomero. Era leero okuba kati okutuuka nga ku musawa nga 6 bwe baddayo mu bibiina bagenda kubeera n'abasomesa nga tebasomesa naye nga babayitira mu buyitizi biki bye tubasuubiramu nabo batubulye ebeera nga orientation week, ebeeradde half a day, orientation of half a day. Basuubiramu ki nabo batubulye ebyo tubateekedde okubateekateeka okubajjamu eka babeere nga bakomyewo ku ssomero. Kakati tubuulireko tulaba nga amasomero ag'enjawulo gafuna ebizibu ebyenjawulo. Tulaba amasomero agabadde gakwata omuliro. Mwenga abakololo SS mweteeseteese mutya okulaba nti ebizibu nga bino ebyenjawulo tebituuka ku ssomero? Munnange ate ndowooza ffe tuli ba mukisa nti tweteekateeka bulungi mu bintu by'okwetwagala n'omuliro, ate twandise ba old students n'abaatuwaayo ebintu bya fire ne batuyamba ne batuwaayo ebintu mu ttaamu eri esooka. Kale tweteeseteese bulungi kubanga nga bwolaba tulina ebizimbe bya kalina bwe bifune
okusoomozebwa okw'omuliro tuyinza otuyisa so tukijumbira nnyo okulaba nti no tuli up to date era tujja wano abapoliisi oluusi ne bano ne bademonstratinga mu taamu wano bafunayo kukira poliisi abajja ba fire brigade ne batuyitiramu engeri gye tukozesa ebintu ebyo ennyabo. Okay, tukyali Kololo SS ate era nga munnange wange omulungi njagala mbeere nga mbategeeza nti taamu eno ye lusoma olusemberayo ddala ye last term. Okay, muno kwega ye taamu eyisa ye taamu eyisa ye taamu omwana mwakyosiza ekibiina mwenga abasomesa mweteeseteese mutya okulaba nga silabaasi eno eggwako ey'omwaka guno kubanga tulaba nti oluusi abamu obudde butuuka ne bubaggwako bye baali balina okusomesa ne batangala ebimu tebabisomesezza mwenga mmwe mweteeseteese mutya? Tugezezzaako nnyo tugezezzaako okubala nti no tukozesa obudde obulala obutali bwa bulijjo. Tugezaako obudde ku makya abaana bajja kusaawa bano bali mu bibiina ebya waggulu bajja ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ne babako kye bakola bwe tutyo okugamba ne ku Lwomukaaga abaana abo abakulu babaawo tubayamba bwetyo tugezaako computer syllabus. Naye ekirala ekitupushinga ennyo ne UNEB erina obubonero bwe yeetaaga ku taamu ng'eweddeko ate nga bwa nkizo bwa taamu eyo. Kati gwe watasomeseza bya taamu eyo kyerezo omwana tajja kuba na kabonero. Kati tufuba nnyo okulaba nti tukola ki tugira kubanga tulina the 20 departmental meetings, tulina aba class coordinators, they coordinate simanyi bwe bayinza kiyita mu Luganda naye bagezaako okulaba nti abasomesa bonna mu buli class with all the streams batambulira wamu. Bwe kibamawo ekigizeemu bamitinga mangu ne basalawo balabe engeri gye bakitegeezaamu. Tulabye school dropouts nnyingi nnyo ensangi zino. Bintu ki ebisinga okubeera nga bireetera abaana bano okuva mu masomero? Obutabanguko mu maka baleetera okuva mu masomero. Enfuna entono ennyo baleetera okuva mu masomero lwa nsonga nga bw'omanyi nti ono Kampala babaako n'ebintu by'enkizo bye baagala nga tebasobola byetuusaako kati bakolayo ku buli mulimo ne bagamba kati kasanfunye obusente oluusi n'ava mu ssomero. Ekyokubiri tufuna nnyo abazadde abayamba abaana bw'afuna obuzibuzibu ng'omwana amutwala oba nga amujja mu ssomero kubanga abaana bangi be tulina abalabirirwa organization. Kati recently twafunayo challenges organization zimu za winding up bakyasobola kulabirira abaana kati abaana ng'ekikanga ekyo bambi baba tebakyasobola kukola ki kusoma kubanga kati bava wala transport oluusi emmere mwana tasobola kusoma nga talya mmere kati bibaleetera okuluusi okuva mu ssomero. Bubaka kiboowa omuzadde ali eyo omanyi bwe twali tukula ebiseera ebisinga abazadde engeri gye baakulamu oli omuzadde akugamba nti ffe twalinga tetwambala ngatto ku ssomero nga tafaayo omwana we oba ayambadde nga toba tayambadde ffe tetwatwalanga ssente ku ssomero tetwasoma tetwakula. Bagezi kigoowa abazadde ab'ekikula bwe kito? Ebintu birimu bya mirundi ebiri mubaamu ebisobola okusoboka n'ebitasobola kusoboka. Kantwala ekyokulabirako ekyengatto guno omulembe gwa njawulo. Omwana ono okubeera n'alikiise mu luzungu self esteem yandibadde nti ebyo kwe tutandikira abirina kwambala ngatto kwambala sokisi kubeera n'empale nga teriimu bituli nga tekaddiye nnyo esaati ey'ekitogi nga kikaddiye ebyo basic omuzadde yandigezezzaako nnyo n'abikola ki n'abigera. Ne mulimu ebizibu byotasobola for example transport wa buli lunaku nga tomusobola alina okwogera n'omwana n'amubuulira ki kye balimu n'oba mwana ng'ayogerezanya n'omuzadde bwe babeerawo okuwogerezanya n'omuzadde omwana naye n'alikiise mu luzungu appreciate yandibadde akkiriza embeera gye balimu ebintu ebimu n'abijja. For example omwana ayinza okuba katugamba ava Nakawa lwaki alinnya takisi oba booda mugambe tambulawo ebyo ebintu ebimu byolaba nti bisobola okutambula bwe bityo yogera n'omwana ategeere embeera gye mulimu agitegeere bulungi ogimuyingizeemu. Naye n'alyagadde nnyo omuzadde bino ebintu ebiri basic okuli ekyemisana ebitabo uniform kubeera nga tekunjubuse
engatto ebyandibadde asobola obifunira omwana afube nnyo okola nti ayifunira omwana ekitino. Okay, twagala twogerako ku nsonga y'okubeera nti gavumenti eyagala abaana babeere nga bakozesa digital tablets omuli amasimu computers mu masomero okyogerako ki? Si kibi, ebintu bya digital byo byahiya biri wano byatusanga tetusobola bidduka, si bibi naye tukyalina obuzibu bwa control measures ezisinga obukulu. Naffe tubifuna wano tubifuna naye nga obusoomooza kwe tukyalina nti abaana bwe bajja n'ebintu ebyo ku ssomero bibatawaana bibatataaganya nnyo. Nolwekyo twabagamba abazadde omwaka oguwedde twabagamba abazadde abali basobola tugoba osobola nga osobola okuleka wano item omwana n'abeera n'aba nga asobola gikozesa ku ssomero, there is no problem. Naye nga tulina computers wano mu ssomero tulina computers 100 ezikola omwana asobola okugendayo n'agikozesa. Naye neyo ewaka tubagamba kubanga ffe abaana baffe badde ebyosinga obetaaganya ebiri waka, amasimu gali waka gabatataaganya nnyo, ebintu bingi ebiri ku masimu bye twandirowoozezza nti omwana teyandibirabye naye babiraba. Naye nze nalirowooza nti basooke baleeta etteeka erituluŋŋamya tubikozesa tutya, naye nga nalirowooza nti ekisimu tekyandibaddemu. Oli awulira ddala ng'ayagala esimu bwagireeta alina kugikwasa basomesa nti bagigyeyo bujja nga bakola nga basoma mu kibiina, naye olumala okusoma bagiteeke mu safe custody ereme mutataaganya kumujja ku mulamwa. Okay, obubaka eri abayizi n'abazadde abali eyo nga tumaliriza. Abayizi ntanda ki gy'oyinza obbasibirira taamu eno? Abayizi mbasibira entanda timufube nnyo okutegeera ki kyemuli ne ki kyemwagala. Emirundi egisinga tumanyi oluusi tutegeera kye twagala naye ate twagala kukola nnyo kukituukako. Eno taamu ya nkizo ate owulira ne Lemiso yagambye nti katekkiriza abaana basobola okuddamu tewakyaliwo okugamba nti bajja kutwala butwazi, n'olwekyo mukole nnyo. Abazadde bagenda okukola naawe oba ozze ku ssomero kukola. Kati gwe otaleete kiva wano kiringa ng'omuzadde era bw'anadda akaana kaba talina fees. Abazadde bo mbasaba bakole nnyo bogerezanye nnyo n'abaana. Tulina media ekikyankalanyiza nnyo abaana bannaye mwogere n'abaana naddala muno mu urban area mwe tuli muno mu tawuni ebitwala abaana bingi nnyo. Yogera n'omwana yogerezeganya naye oba kitwala buli lunaku mubuuze osomero libadde litya, oluusi ekimala n'ategeera nti azadde anfuddeko. Bw'otyo bw'ofunayo ku weekend dakika 10 tekitaka kutuula dakika 3 ng'obuulirira mwana dakika 10 zemumala kubanga ebirwadde byalina oba obimanyi bizibu byalina oba obimanyi. Yogerezeganya n'omwana ate okole nnyo omufunire ekyemisana n'ebikozesebwa. Tweyanziza nnyo tweyanzege fuba okulaba ng'ate omwana wo omufunira ebikozesebwa ku ssomero ng'ebitabo, kalaamu, ate mukwano gwange omulungi ne lanchi omwana aleme kusiiba njala ku masomero. Ku noti 7-2-355-953 bamuyise Jackie Fashions osobola okubeera ng'ogenda wali eri enamuŋono kumpi n'amafuta ga Total. Mukwano gwange omulungi ogenda yabeere nga akufunira obwambalo obulungi bwe buti. Olunaku olwaleero bwe nti wenkoledde wano eno abayizi mbaagaliza taamu ennungi, njagala mubeere ng'ate mbasabira kubeera nga muli bakkakkamu muleme kufuna bibataataaganya. Ffenna twali eno ffenna twasomako ne tuyitako mu levels ez'enjawulo, n'olwekyo bw'obeera nga weekwasa Katonda n'obugumiikiriza mujja kutuukayo yonna gye muba mwagala. Nze Ashana Zipolo Tetaliko Nkayana Spark Kumacha.